Ekirwadde kya sepsis kye kimu ku birwadde ebikyasinze okutugomya abantu mu nsi yonna wabula nga abamu tebabimanyi. Okusinziira ku bibalo ebyakolebwa mu mwaka wa 2020 byalaga nti abantu obukadde obukunukkiriza mu 49 be balina ekirwadde kino ku bantu abakunukkiriza mu bukadde 49 mu nsi yonna abalina obulwadde buno abantu obukadde 11 nga bitundu 2 ku 100 be bafa ekirwadde kino era nga butawaanya nnyo abaana abali wansi w'emyaka 5 ku balwadde 1000 abali mu malwaliro. Ebibalo biraga nti abalwadde 15 ku bo bamala ne bafuna ekirwadde kino. Bino byonna bitambulira ku mbeera ey'eddagala eriweebwa endwadde ezitali zimu awamu n'abasawo okubeera nga tebalina bumanyi ku kirwadde kino. Kino kye kiwaliriza ab'ekibiina ky'obwannakyewa ekya Uganda National Health Users Consumers Organization okukiika mu paalamenti okulaga obuzibu bw'ekirwadde kino era nga bano badde bakulembeddwa mu Robina Kayitirtimba ssentebe waabwe. Bano mu kusinkana abakiise mu kikolgongo olukulu babalaze obuzibu bw'ekirwadde kino mu nnyaffe Uganda era ne basaba nti wateekeddwa okuteekebwawo ensimbi ez'enjawulo okubeera ng'ekirwadde kino kisobola otuulibwa ku nfeete. Ono agamba nti obujama oba obukyafu mu bantu kye kimu ku ebyo ebisaanidde okubeera nga birwanyisibwa. Uganda ng'emu ku mawanga ga National Health Assembly baasalamu nti bajja kuteekanya essira ku sepsis, baweereze abantu amawulire agakwata ku sepsis, bayambe abasawo okulaba nti bazoola obulwadde obwo mu bantu. Ate n'ekirala bateekemu ssente n'amaanyi okulaba nti abantu beewala ate n'abasawo ne bajjanjaba obulwadde bwa sepsis. Ekyo olwaleero kye kituleese wano ku paalamenti kubagamba nti mukwate gavumenti erabe nti obulwadde obwo buva mu ssentebe w'akakiiko k'ebyobulamu mu kikolgongo olukulu Joseph Luyonga ayaniriza enteekateeka eno era n'asaba gavumenti okubeera nga eyongera ensimbi mu kulwanyisa ekirwadde kino awamu n'abasawo okubeera nga bafuna okutendekebwa okw'enjawulo. Naye twogerako ebintu bingi izo tuyamba okulaba nti tupreventinze tetufunye ebizibu buno. Olina okufuna gwenda mu ddwaliro RNF, olina okuba n'amazzi amayonjo. N'abasawo baffe mu malwaliro gaffe tulina ebyuma ebiyinza okukola diagnosis. Tulina okulaba nti amalwaliro gaffe galimu eddagala ery'amaanyi n'ebyuma ebiyinza okukola diagnosis. Kubanga bwanga oyinza kuba ng'olina nga sukaali diabetes n'ofuna sepsis nga tugimanejinze bulungi. Abamu ku bakiise mu kikolgongo olukulu nabo boogedde ku nsinkano eno n'engeri ki ekirwadde kino gye kisobola okubeera nga kirwanyisibwa. Eddagala ezo medical forms kuba wandiise eddagala abasawo bazisigaza kuba kimanyi bwe naagenda n'enjiwa omulala ajjamu kubamu ebituli. So abasawo baffe balambula abamalwaliro obwo obutonotono obujjanjaba abantu baffe ebyusi bye bajjanjaba byaliba nga biviirako sepsis okutaana n'okuvunda kwa organs abantu baffe ne bafa. Kati ekisembeyo ddala gavumenti naffe ekintu nga kino bwe kijja mawanga amalala gakuze kasita baki highlighting nga kizibu okukirinda. Simanyi IMF World Bank zikikolera essente nga naffe nga Uganda tusobola okutandikawo efforts ezitangira obulwadde buno kyekyetaaga ekyamangu. Eddagala erijjanjaba ekirwadde ekyo tolirina beera mwenkanya omugambe nti mazima eddagala erijjanjaba ekirwadde ekyo siriyina. Naye bw'onoomuwa eddagala ajja kulowooza nti eddagala lino liwonya obulwadde naye nga naawe okimanyi nti eddagala obadde toliyina naye oyagala kukola bukozi sente. Ekyokusatu abantu kukozesa pain killers. Pain killer tewonya wabula ekendeeza bulumi nti omusujja gwabadde gunnuma ano nemmira ku panado. Panado ayamba gwe butawulira bulumi naye bwe obulwadde busigala bukula munda. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.